nakuwakanya mateeka gange. Ekigambo dhikiri kisobola okutwala amawulire, kisobola okutegeeza eggulire paka eggulire lyeyo, nga bwe yagamba ng'anyumya ku nabbi ayitibwa Idris mu sura eyitibwa Maryam nti wadhkur fil kitaabi Idris, bawe ku mawulire agakwata ku nabbi Idris. Allah n'agatandika nti innahu kana siddiqan nabiyya, yali nabbi ng'ayogera mazima olwakuwa amawulire agamukwatako. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyagala okulinnyamu mu mazambi mwene ensi, okwemanyiiza oba okutandika omuyingizanga mu nsonga zo, nga buli step gy'ogendako oba buli ky'ogenda okukola oyagala kwebuuza, yagamba ki? Kino kye ŋŋenda okukola musanyufu nakyo, ngende mu maaso nakyo. Era abaali babeddeko mu masomero twabanga n'abasajja abakuuma ebisulo, twabayitanga ba wadeni. Bwe mwabanga ku wiikendi mwagala kufuluma nga mumuliiramukko n'ategeera n'ennamba efulumye nga tabawa pass out, wabula ng'abagamba nti obudde bwe buti mube nga mukomyewo. Bwe mwalwangayo mugenza okutuuka ku gate mbabagamba nti ne teacher nno gundi ali wano abadde abaagala bana ba senior 4 ng'olukankana kulabise olw'ensonga oyo wadde singa akuvaamu ayinza okusabira saspe ne bakufulumya. Wadeni aba akugobye mu ssomero ogende ewammwe nga waliyo chance y'okudda oyogereko ne headmaster. Kati buli lw'otambula oba lw'okola by'okoze nga togambye wadeni oyinza okulema essomero, kati nkubbirako buli lw'okola ebintu by'okoze nga togambye Allah ayinza okukugoba wano. Wadden yakugoba mu ssomero gwe n'okomawo n'okola apiiri wa headmaster oba n'ogenda mu ssomero eddala, naye ate nannyini ggulu yayinza okukugoba wano. Abazadde Allah subhanahu wa ta'ala omuzadde ku mwana alina ekigambo kyamwogerako mu sura eyitibwa Baqara aya 2. Allah alaga nti omwana amanyi muzadde we, ni bwazaalibwa nga taata we yafa nga taliiwo bawalirizibwa okumubuulira amannya ga taata we. Enkya bw'aba akuze yeyanjule mu bantu abagambe nti nze gundi mutabani w'omugenzi gundi, era mu kuwasa bakyanjula nti azaala omuko yafa. Omuzadde lwaki Allah amukubiriza omwana okubanga ajjukira nnyo muzadde we? Olw'ensonga ayina byakolera omwana. Rabbi ighfirli wal walidayya, Allah nsaba onzijeko amazambi n'abazadde abanzaala. Warhamuhuma, nsaba obasaasira ababiri abo kama rabbayani saghira, bandabirira nnyo nga nkyali mwana. Olaba okujjukira okwo Allah bw'akwagala mu buli ssala balamu oba baafa. Mu sura eyitibwa Baqara yagamba ng'ayogera ku bantu abagenda e Makka aya 2 nti fa idha qadaytum manasikakum, bw'olabanga nkulonze naye nkutwala e Makka n'otuukayo ng'oli mulamu n'okola emikolo gye bakolerayo, waliyo emikolo gyayo ng'okusula Emina, okusula e Muzdalifa, okasuka ekiyinja, okwetooloola n'ebirala. Bw'olabanga nkututta e Makka n'okola emikolo gye bakolerayo faqada, n'enkuyamba n'ogimaliriza, bw'okomawo mu ggwanga gye wava, oli mu Tanzania oba oli muna Uganda oba oli muna Rwanda oba muki, n'okomawo gye wava fadhkurullah. Njagala ontegeere nnyo entegeere y'enjawulo oyo atajjanga Makka gy'antegeera, gwe ntegeeramu ak'enkizo. Njagala mbeere ku lusegere nnyo naawe. Allah n'aleeta statement y'omuzadde, yagaa kadhikirikum abaikum
okumanya njagala ontegeere nga bw'olaba omwana bw'amanya abamuzaala nga erinnya lya kitaawo terisobola kuva mu mutwe okuyanguliko ekikyamu ate siweerabira omuntu gw'okola naye naye ng'omanya erinnya lya nnyoko ne bw'aba yafa taata waakuzaala n'ekikamwe muva okimanyi wadde taata otaliiwo ate nga bw'otegeera kitaawo nga tosobola kuwasa nga tamanyi tosobola kufumbiza muwalawo nga tamanyi amaka g'olina ofaayo nnyo agamanye mukyalawo oyagala amumanye era bw'olwala amanya nga bw'olaba kitaawo bw'amanya puroguraamu zo bwe njagala nange mbere mu puroguraamu zo bwe yamala yagamba aw ashaddu dhikra nze nenkizo gye nnyina ku kitaawo oba ku abo abakuzaala nze ntegeerwe nnyo okusinga abakuzaala nga bw'oba ogenda kuwasa wadde omaze okugamba ku kitaawo tuulaawo weerowoozeeko ku Allah omugambe nannyini eggulu ono embaga eno gye ngenda okukolako ekido nga n'asanyuka nga bw'olaba kitaawo bw'ayinza okugaana okujja n'akugamba bw'oba wagenze mu famire y'oyo tompita ku mukolo n'olwana nnyo taata ono omukweke oba omunnyonnyole oba obuzeebuze oba omuwala omuleke kati sooka weebuuze aga nti aw ashaddu dhikra bw'oba osobola bazadde b'okumanya puroguraamu zo nga bwe zitambula nze nandibadde awo nsingawo kubanga nze nnyina ebyenkizo bye nsobola okukukola kitaawo byatasobola waliwo dhikiri nkulu era nnungi mbaka yabakubiriza nnyo mugireete eswala z'amakutuuba ez'amafurudha nga ziwedde eswala 5 subuhi dhuhuri asiri magharibi n'eginayo egiriraanye naga eswala ezo bwe ziggwanga nga obadde okyatudde awo eno dhikiri tovangawo nga togyogedde egamba etya allahumma a'inni ala dhikirika Allah mbadde nsaba onkwatizeeko onnyambe ekyo gw'okisobola onnyambe nsobole okuba nga buli nsonga yange mala kuyita oba ŋŋenda kweyasamula mudu neyeyasamula male kujjukira kubanga okweyasamula omwasa ogwo oguvaayo waliwo obutuli buli eno munda mu matu omukko ogwo gumala okukoona kamone kasama era bw'omira ennyo neyagala okibuzeebuze obusiraamu bwalaga nti Allah ayinza okukwabya amatu oba obuntu obugattawo n'amalookooli n'abwabya kwe kufulumya mangu ekigambo n'omugamba nti alhamdulillah kubanga ekigambo ekyo kyekyazuukusa kitammwe bwe baamala omuteekamu omwoyo neyeyasamula omwana bw'agwa ku nsi balwana nnyo bamukube kale akole ekyo buli lwolaba nga kizze nga nennyoko tomugambye wali taatawo oyagala oyogeraganye noono akivunaanwako nomugamba nti alhamdulillah allahumma a'inni ala dhikirika nsaba onkwatizeeko nnyambeko buli kyonna ekiri mu bulamu bwange kyentambuliramu mbe nga nkuyita oba nga nkujjukira obadde olina ekyokulya ogenda kiteeka mu kamwa nootya nti singa oteekayo emmere nga tomwogeddeeko ayinza okukutta nga emmere tonagimira neeyo emmere ogitwala alina sisitimu ng'eri mu mukono gwe emmere yo bwegwa mu kyenda kye bayita osophagus nga bagisindika ng'egenda mu kyenda kiyitibwa rectum nga bagikutulakutula ng'egenda mu kyenda bakiyita sikamu nga bagiwummuzaawo olwo nga banoonya ebinaafuluma nga babisindika mu anas sisitimu eyo ey'ebyenda okubanga emmere bwegenda bweti esookera mu kyenda ekiyitibwa osophagus kyomama osi yakivunaanwako era n'okuseseetuka eno gye bamaze okukuba egende mu rectum si kyataatawo okuvaawo egende mu sikamu si kyajjajjaawo kyani bw'oba ogiteekayo ng'ogenda giteekayo sooka omugambye nti bisimillah ntidde okulya emmere nga simaze kuyita nkulembeza ggwe mwene emmere ayinza okukuvaamu ng'akokoogiridde yeesembye
genda kuyinga naye ettaka. Bw'oba ofunye amazzi masharibu ebyokunywa kyolaba ng'ekirira iti nnyo nte nzita ngenda kunywa, totawaana n'oteekayo amazzi ago nga tomaze mugamba nti bisimillah nsaba obeewo mu linnya lyo, gwe kennyini obeewo ondabe nga nganywa. Lwaki? Alina sisitemu gy'akola ku masharibu ebyokunywa ate gy'atakola ku byakulya. Oyo mutye. Bwe mugenda mu kawooteri nga mulinganga 5 oba 6 oba 7 oba 4, genda okulaba nga abaddu basaba caayi mu mpewo, ono amusaavi nga abuuza nteke mukaawa, tagampa nesikafe nja kweteeramu, aje nawe nkwe nesikafe tigwimpa amajaani. Ogenda okulaba akuliranye nga yagala buugi, oli nga afuna amata, ono nga anywa caayi omukalu, nga munywa item mu wooteri za njawulo, waliwo n'abasaba obusera mu mpewo. Bwe mubiteekayo mwenna abantu 8, enkuba nebakwatirawo ne mulwawo ne mwagala okugenda okufuluma, ogende mmanja okukojoba. Bwe muyingira ekinaabiro, bwe mugenda okukojoba, mbakakasa buli omu aleeta omusulo nga gufaanagana ogwa munne, naye ng'ate ono yanywedde buugi, ono anywa kaawa, ono anywa amata. Mu bwangu obwo butagambika abitutte mu galburada, n'abiteekamu eddagala lye, n'afulumya amazzi nga gali mu kaleegi. Ayinza okukuvaamu nga bwonywedde obuugi nabufulumya nga buugi. Kwe kumugamba nga tonnabuyiwayo nti bisimillah nsaba obeewo. Musajja mukulu baamutemula ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Yatemula omuvubuka ayitibwa Abdurrahman ibn Maljim, no, Hamran ibn Saudan al-Thaqafi. Bamukuba ekiso n'adduka. Wayita ennaku ng'akyalajana n'obulwadde. Bayina ilaaji, omujjanjabi we gwe baatumya. Bagamba munne tufunye obuzibu, oli ali bubi agenda kufa n'ebirala. Bagamba munnindemu kyatawaana. Yakwata amata ag'eŋŋamiya n'agateeka mu kintu n'ajja nago. Bw'atuuka bw'ali n'alaba ekiwundu nga kinene nga kivamu omusaayi mungi, n'amuwa amata aganyweko. Abakyatudde awo bw'atyo omujjanjabi we n'asaba Uthman abantu baveewo ng'agenda kufulumya omusulo. Mujjanjabi yagenda okulaba nga Uthman mu ina mwatadde omusulo gennyini amata gamuwadde ge gakomyewo. N'abagamba, ono mulaba byalidde oba byanywedde bizze mu kkala nga bw'abitutte, amaze okuva mu bulamu obw'ensi. Naye essaawa eno mumulaba nti waali, naye bwe ba sisitemu eri Allah agisse, songerako kyange, n'afuluma n'agenda. Wayitidde dakika nga 3, uli ne gafuluma, Uthman yafudde. Sisitemu eteekwa okukola kiri eri mukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga okutte bwoti ekyokunywa ogenda kunywa, mugambe nti bisimillah nsaba obeewo, nkulembeza erinnya lyo. Omubaka kyabagamba nti bw'omala esswala yonna eya faradha, ekyo ekigambo kimusaba omugambe nti Allahumma a'inni ala dhikrika, nsaba onkwatizeeko nsobozese onjagazise mu buli ntambula zange obeeremu. Ekireetera abantu okugwa mu mazambi ne bamaseeka, oli n'afulumya n'ebigambo ng'alabye dda nti biswaza ne bifuluma. Oba oli n'akola ekintu ng'akimanyi singa bakitegeere nkyaswala, abantu ekitero bakozesa ekyo beerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala mu buli ntambula z'omuddu abaawo. Omuyise oba tomuyise. Omubaka yasomesaako lumu n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'alwala mugere mulambule. Bw'obanga ogenza okulambula omulwadde ng'ali mu mbeera mbi oba nnungi naye nga teyeewulira nnyo bubi kiri awo, musanze ali mu mbeera yaddeyaddeko oba mu mbeera mbi, yaga tovangamu ebigambo ebinakuwaza n'ebiswaza awali omulwadde. Nagalwana nnyo omugumye ate omusabireko. Naga singa mugayaala okulambula abantu abali mu mbeera eyo nga toli musiraamu, yaga ku nnaku lw'enkomero Allah agenda kuyita abasiraamu abo
abaagana okulambula abalwadde akugambe nti muddu wange yeggwe gundi buga nti Allah kituufu yenze erinnya lyogambye eryo linnya lyange akugambe nti okimanyi lumu nalwalako muddu agambe Allah olwala ng'ate bwe twabinga tumira eddagala twagamba nti Allahumma dawini bidawaika washfini bishafaika Allah nsaba onzijanjabe n'eddagala lyo era omponye n'omukono gwo gwowonya Allah ate gwolwala nakugamba nti ama alimta bwe wali mu nsi tewamanyaako anna fulana marida nti waliwo mukwano gwo gundi yalwala n'ogaana okujja okumulambula oba kujja n'olambula omuddu oyo nali awo ebbali era olwaleero lwe mbadde nkuwa empeera y'okulambula omulwadde nze omuddu bw'alwala mbeerawo kumpi sallallahu alayhi wasallam n'alaga mu statement eyo nti Allah ku muddu buli steepu yonna gy'owulira ekkwatako abeera waawo waliwo omukyala ye mawogola twamuyitanga mama Madi naye yali naalongo yazaala abalongo bayita olw'abaana yali alina ebigambo byatera okuvaamu ebiwemula nga singa ekintu kikuba wansi oba ne kimukanga nga n'ekigambo kyakozesa kyesaagala bbawa bannaalongo balina ebigambo byabwe oba bwe yabanga asanyuse nnyo balaga nti asanyusa n'ekigambo era kyayogera nga byamukwata kyatubuukako lumu nga muwala we afumbirwa tutudde mu ddiiro maama ali wano abako bali wano mukimanyi nti eyo munda batwalayo abantu kumpi nga 6 ogenda okubuuza ku bakadde kati piki eyabika omupiira ebweru ng'akamundu ekigambo kye Naalongo yakyogera omuka atudde awo omuwala yagamba naye maama wabaaki mumpulira Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mu buli mbeera ne bwe kiba ekintu kikanze ng'era ayagala oyite ye olw'ensonga kiyinza okuba ekyo kyowulidde ekikanze omutima olwo nga lwe lugendo lwo naye ng'osembezaayo kigambo ki taata ali ekyazanga ng'era kyogenze nakyo Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuula eyitibwa Taghabun bwe yali alaga okumujjukira yaga nti munzijukire kubanga nze mulezi wammwe arabbu kibayita rabbu okulunda nga bwolaba omuddu bw'abanga alina akaduuka waakayina naye ng'ate abaana bakwirawo omupiira kati ng'abeera atunulayo abaana tebagenda mu luguudo emmotoka ziyinza okukola ki era singa emmotoka ejja neesiŋŋaana omwana omuto bonna bayomba baga neggwe omukazi gwa talina buvunaanyizibwa tolabirira mwana wo arabbu Allah alunda buli lwalaba nga olina kyogenda ogwamu nga kibi yalunda ebitonde yagamba munzijukire ana rabbul alamin bana nze nnunda nze ndera mwenna muli mukono wawe buli we mudda motoka ebejja okugatta amagulu nenkujjawo nze nnunda muli mukono gwange mu aya gye tulabye mu ssuula eyitibwa Bakara ey'ebibiri Allah asoose n'akuwa ofa nti abazadde bo bajjukire ng'akimanyi omwana ku muzadde amumanyi n'agamba naye nze Allah wammwe aw ashaddu dhikra nze nyina okusinga abazadde wadde mubajjukira balina batasobola bakolera naye ate nze buli kintu mbaawo olaba okwegatta kw'abafumbo mu nsonga ezo ez'ekyama yagamba munzijukire
oyanguwe mangu onjogereko ogambe ekigambo kino nti era edduwangi basomese oba mugimanyi ga nti Allahumma Allah omulezi waffe jannibuna shaitan jannib omuzannyo gwe ŋŋendamu tokkiriza akasajja ka Ibilisu ddaai okubeerawo owulira jannibu kanzigirewo akasajja akusikaagalawo lwaki wama razaqta ala al-abdi singa omuzannyo ogwo Allah amala n'agera ne guvaamu ebibala muddo n'afuna olubuto tiyandyagadde mwana we kubanga mu ntandikwa akasajja ako kaamanya takyagalako ddala era bw'omala omuzala n'omukubawo kuli ekiyakuzaako yagamba lwana nnyo osala akiika onunule ekitonde kino okijje mu mikono gy'omusajja oli lwaki kajja ne kalambula nga mukazi waafunye olubuto kaga nti kamulinda muzaale mu kufuna olubuto wakagobawo n'osomeddwa Allah n'akajjawo kaakomawo nga madamu alina olubuto ne kalinda ezzadde kati ombaka gamba sala akiika onunule omwana omujje mu mikono gy'akasajja omunkwase obitegeera era ensonga ennya lwaki tusala akiika tuba tununula nga tujja ezzadde lyaffe mu mikono gy'omwononefu oyo atambulira mu nsi tumuzze mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrika, Allah nsaba onkwatizeeko nnyambe mu buli step gye nkwata mwene ensi mbe nga mmala kuyita oba nga nkujjukira. Oba ofunye ensonga ng'esanyusa nnyo ovuunama, bw'ofuna ensonga nga mushakkila mu bwongo tezze bulungi, wamaze ebigezo bya 6 bakugamba bakufunidde omulimu e Dubai, oyagala kwongera ku wakoze bulungi ayi n'omulimu gwa ssente nnyingi kano obeerawo ng'oli sitaaka noga nesigenda bigamba kojja wadde maama kamale kusala swatu istikhala genda kwebuuza kwani kambuze ku nannyini eggulu. Era mu kumwebuuzaako bino wammanga bye birimu, ayi Allah, okuva kwange mu kitundu w'empangaalira ŋŋende Dubai, bw'okakasanga kirimu akalungi eri eddiini yange n'empangaala yange, Allah kyobonnyanguyiza. Bw'olaba nga okugenda mu maaso n'ebitabo nsigale w'empangaale nga kye kirungi, Allah kyobonnyanguyiza. Lwaki ensonga eno ekulemye okusalawo singa onaagigamba maama wo oba onaagigamba taata wo oba mukwano gwo, naye agenda kukuwa magezi nga muntu. Naganze ku ndaba eyange genda okola akasente, era abantu abasoma banoonya ssente, Allah ajja kukuwa ekisinga okuwa ekirungi kuba yategeerera ekitonde. Allahumma a'inni ala dhikirika, Allah ndaajana gy'oli mu ntambula zange zonna, nsaba obeewo. Enkuba bwe yajjanga nabbi nga kyali mulamu sallallahu alaihi wasallam, abantu baddukanga bagende bategula ebintu byabwe bitoba, abamu nga baanula ebirime byabwe ab'emmwanyi na biki. Sahaba ayitibwa Abdurrahman ibn Awf agamba nalabanga nabbi ng'enkuba yakatandika ettonde eri ngadduka mangu ng'afuna ewuzu ng'asaalira akeezi, nga tumubuuza enkuba gyekengera muki, n'agamba nti amataba ga Nuuhu gatandika gatyo, ttondo limu ne lyeyongeza gye byaggwera nga Allah gyewo ensi. Era enkuba eyinza okutandika bwekyo ng'esaaga nga Allah zekwerawo nsi. Lightning and thundering, ebimyaso byemulaba nekyo ebiwaatwa ng'enkuba ezze, yagamba obiwuliranga fadhkurullah, baako ekigambo kyonna kyotendereza nakyo Allah, amakulu mwogereko, either mugambe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ayinza okuba nga kayisizaamu akamu bwe katyo,
Allah aleeta ekitangala ekisembe ekimirizawo enkomerero. Allahumma a'inni, nkwasizaako ala dhikirika, bwe mba ntangera kulinnya mu motoka bwe nti nteekayo ekigere kya ddyo nga nti bisimillah, bisimillahi mursaha wa murjaha. Allah okusimbula kuno ŋŋende gwe okulimu, okudda kwange nyinza okudda n'obutadda, nomugamba nti Allahu akbar, oli munene. Tonnaba kuteekamu kisumuluzo, wabula omulowoozezaako nti eno emmotoka koolaba ngiyingidde, bwe bati bafa. Kikulumiriza nga tonnavaawo omale kimugamba a'inni ala dhikirika, nsaba onkwatizeeko nga buli kye ŋŋenda okukola obaawo. Allah bw'anaakuyamba n'otandika leve eyo, olina amazambi g'otagenda kuddamu kukola. Lwaki? Okwambala obwambazi olugoye ng'olugoye lwabadde lwayambaddwamu, wajjemu olugoye oba t-shirt n'ogiteekaawo, kati oyagadde okugiddamu. Mbaka yaga nti awo wennyini bw'ogitaddewo waliwo ebitonde biyitibwa ajnan, majinni, gali ebikyafu naye gaagala nnyo batambulirako. Bw'olya emmere n'omala esowaani n'ogirekaawo gy'olitandikira. Era bw'omala okulyako emmere n'otagibikkako, nabbi yagamba tokola ensobi n'ogiddako, either ng'oleka mpozi ogibisseeko, oba essowaani nga tumaze ogiriirako emmere, obusambu bwa busooka bagiyuko amazzi bakendeeza emmere eriko, kati oziteekawo ozoza enkeera. Bwe kiba tokisobola ekyo, sowaani eyo giwunzike. Muntegeera? Olugoye luno bw'oluteekaawo nga ekitonde kiyingira, bitibwa khawaasun min al-ma'ajnan, bitonde ebibeera mu ngoye, nga bitandika okukomberera awali obukyafu ku lugoye n'ekitogi we kikoma. Mbaka agamba bw'okomawo ng'olugoye lwennyini oyagala kuluddamu nga tonnaba dduteeka ku mubiri, gamba bisimillah. Allah njagala obeewo. Oyinza okwambala bw'oti olugoye nga koolwambadde ekitonde tekyagala kuddayo, kyanoonya ddawe kibeera. Nga lumu omubaka bwe yasomerera omukyala n'abuuza ebitonde nti mumbuulire ensonga lwaki muli mu muddu ono. Ebimugamba titulina nsonga yonna, wabula twamunoonya dda nga twagala okubeera naye. N'abibuuza mwayitawa, nga yali atadde olugoye awantu ne tujjaawo okulya, bwe yajja teyatugoba, n'atuga mugambe bisimillah, kigende. Omuntu singa alaba embonekerera y'omwezi, omwezi gwa Ramadhaani, oba emyezi gyonna balina gy'oli eyo otambula mu kyalo obawwa, wallahi nga tubadde emisala byanzikiza, n'ojjolaba omwezi nga kakyali kakibajjo ddala nga gwosobola okukalaba, either okekanze budde bukya n'okalengera nga katundu. Nabbi yagamba yangu ogambe nti Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Oba guzze eno nga tusiiba Ramadhaani oba ogwekanze, yangu oyogere ekigambo ekyo. Yagala olw'okuba nti ebitonde ebyo yabirayira nnyo mu Qur'ani, naga nti washamsi wadduhaha walqamari idha talaha. Ebyo byennyini bye muwulira alayira bubonero bwennyini obugenda okukanga abantu ng'enkomererezze. Either mulabe enjuba ng'esembera omulundi gumu, obanga omwezi gugaziye bwe guti. Yaga kati bw'olaba ng'akatundu ako bamugenda kusiba bagwa, gamba nti Allahumma ahillahu bil amni wal iman wassalamati wal islam. Allah embonekerera eyo ngisaba ebimu obulungi gye ndi. Kayinza okuba bwenkalabe bwe katyo kugenda kugazuwa nga tugenda kukomaawo. Allahumma a'inni ala dhikrika, Allah nkusaba onkwatireko buli step yange gye nkwata mu ensi obeerengawo. Yakugamba oba oyingira akatale, soko nzijukire onjogereko, awo ogenda mu bifo ebiri mu nsi nga byantama, ate nga nabakkiriza mugende mugyeyo riziki bwe butale. Ini babuuza nabbi lwaki, hadisi al-Qudusi ya Barra n'agamba ebifo ebyo Allah mwakuŋŋaanyiza buli bwononefu bwa nsi.
ogenda batunda engatto nga balina ebiwe bakozesa ebinene, ogenda bana bengege nga bana balina ebiwemula, ogenda mu bemmere nga ate ebiriyo bikaabya, ogenda okujja bana batunda jjiini nga ate balina obuyimba bwabwe obuwemula, ogenda okujja mbere nga balina ate muli ebigambo omutalo omwo gwe weefulanga fala nga awuliriza mpolampola bwoti tompadde ebitaano byange ebyannyoko ekigambo kikyanzizemu ate kino bannaye baliyo baliyanga baguba ddalu yagamba obanga oyingira buli ekigere ekisooka sooka onzijjukire ayo senta gy'ogenzeemu ye senta ebika by'eddalu mwe bibeera nyinza okukusuulirayo eddalu n'ovaayo eitha ng'ofaana nabo obanga gubasinze ainni ala dhikirika buli lwojjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu ntambula zo ng'oyagala abeeremu yaga nti Allah atandika okukugira kito kikola ekivaamu yaga nti omuddu atandika okutya kubanga ono gwempise alina byatayagala yensonga lwaki abantu mu butaagala kujjukira Allah waliwo hadisi mpanvu naye yamaze n'ekigambo ekigamba nti kabaka w'okujjukira Allah oba ekigambo ekyali kikugira kibaita kujjukira Allah yaga qiraatu kitaabihi muddu kusoma Qur'ani yali kabaka wa dhikiri lwaki ekyo kyebaleese kinjagala okujjiramu omuntu ono buli lwasoma Qur'ani abajjukidde Allah olw'ensonga amateeka gonna agafuga omuntu gali muno kati buli lwona balina kyogenda okukola kyonna oba okwogera oba ki ojja kujjukira nti Allah yagamba nti waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara saawa zino 7 ndagawa kati mugambe nti bismillah yange obeerewo nga nfuluma sigenda kufuluma omukategedde buli lwojjukira Allah yamna'uka atandika okukuziyiza mu bimu badde ogenda kikola bwoti ogamba subhanallah kambewo ekyokulabirako omuddu singa yeemanyiiza nnyo okubanga alina dhikiri ye mubeera ku mumwa oluusi kiri kimukalaga subhanallah la ilaha illa Allah njagala onkubiremu akafaanani nga mwineyo mubadde ku besite ntomumanyiwo amasanyalaze ne gagenda omulundi ogwo kati omunene yatudde mu maaso mukulu waffe omukulu w'ettwale aga subhanallah ekigambo ekyo ng'omaze okyogera gwe tekikanga banegale mbabuuza gwe tekikanga ng'olaba kigambo kirungi naye okireetedde gwoyise ajje abeerewo oyo gwotendereza wooli si watuufu wadde omwogeddeko ontegerekeze kyekikangidde so singa okubyewo ekiki ekyomukyalo zijje zindabe kyandikoze kubanga mubitega bibagamba buli lwotandika okuyingiza Allah mu ntambula zo yamna'uk atandika okukuziyiza okukusalayo ku bimu bwebanga basmala yakkwata ebyaddala nga buli kyogenda okunywa bismillah njagala ompeemu akafaanani nga wagenzeeko out bibyo saala n'alemera kulaga Saidi I will not use that alcohol till you fast tagenda kunywa biyono kasolaga okuleka nga Saidi omaze kunywako bwasumuludde bwati ate olina okusoma bismillah ng'onywa bismillah otegedde buli lwotandika okumuyingiza mu nsonga zo yamnaak tandika okukuziyiza kubanga omuyisa abeerewo otandike kyogendamu akwatizeeko kati tojja kumwogerako ate onywa haramu oba mutege kyentegeeza ng'oyagala okulinnyamu mu mazambi okuva na leero tandika okuteeka Allah mu puroguramu zo kambewo example
Allah subhanahu wa ta'ala ekimuyisa abantu mu nsi nti muli baddu ekyama ekiri emabega yali ayagala obeere fi dhimmatihi oli mu controls yensolo yakumma erinnya eddala nakuyita abdu naddira kitaawo namuyita insanu nasiya mwerabize ya ibn insan omwana w'omwerabize naye nga gwe erinnya lyettuufu ddala gwakuyita muddu. Lwaki akuyita omuddu kusobola okubeera mu controls kikikuyita omuddu kye bayita buddu slavery ye muntu okubanga talina kike kye bayita omuddu ye muntu okubanga teyeesalirawo amala kusaba amala kubuuza era emabegako eyo waaliyo kye bayita slave trade. It was a commercial transaction of buying and selling of people by their human being. Bilali aliwa mayi atula okunyambako obuluzungu obuza mu Luganda afulumyemu. Waliwo ekika ky'okusuubula ng'abantu bagula bannaabwe kye bayita slave trade nga kika kya business. Era Bilali ibn Rabaha okugenda kwe Nabbi amulaba asobole omulaba yamulabira mu angeeyo Abawarabu bwe bajja mu Ethiopia ne bagula Bilali mu format yamutwalanga muddu kulima kola mu nnimiro z'Abawarabu. Era yamugula yali Musiraamu naye mu interview nga batambula bagende babatika ebintu byabujjukira baddu bagenda nga babasomesa erinnya lya Allah ahadun ahadun Allah alyom Abawarabu abo. Bilali tata we Rabaha era yamutundayo agamba ne mupaka sente mutwale ekivuuko ekyo. Bilali mu kugenda nga baddayo bava mu Ethiopia bamutwale ye ekigambo ekyo kyamuyingira nnyo ekya Allah alyomu ahadu nakyagala nnyo. Eyamutunda bwamutuusaayo yamutunda mu maka g'omusajja atali Musiraamu ayitibwa Umayya ibn Khalafi. Olw'okuba gye bamutunda eri Muwarabu ng'amanyi n'Oluwarabu nnyo yawulira kaddugala nga alina ekigambo kyakuze kigamba ahadun ng'eri tebaagala kiwulirako mu Bawarabu kyali kitegeeza nti Katonda ali omu mwenna abasinza amasanamu ne bakabaka muveewo. Bwe yakiwulira namugamba ggwe ssebo toddamu kufulumya kigambo ekyo wano oyagalawo emirembe. Olw'okuba nti omuddu bamukola buli kye baagala bwe yaddamu n'akifulumya ekigambo ekyo baleeta ensolo ne bamusibako negenda ng'emuwalula paka ekigambo ekyo nga kivuddeho nga tebamukuba n'emiggo. Oyo muddu. Era akhiira mawulire gatuuka wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu bamugamba musajja munnange bamugula eyo mu Ethiopia ne bamuleeta eno bamutunda Umayya ibn Khalafi niyo omusajja amuyisa bubi n'amulanga ki mbuyagaye mbu ahadun Katonda ali ki. Abubakar n'alumba Umayya ibn Khalafi n'agenda amugulako omuddu oyo n'amutwala mu umma yoyo gwe mulya Bilali ibn Rabaha mu Ethiopia kye bayita muddu. Era Allah mu Qur'an atuyita nnyo erinnya lya ibadi baddu bange mummwe gwe n'abannonze ne muwejjana la khawfun alayhim wala yahzanun tagenda kuddamu kutya wadde kunakuwala mugumiikirize muli baddu bange. Isa bwe yajja ng'Abayisirayiri batambuza ekigambo mu nsi nti nahanu abnaullah wa ahibbaahu ffe tetuli baddu ba Katonda ffe tuli baana be aye tuli baagalwa be. Suratu Maryam uli Isa bwe yabagamba inni abdullah nze ndi muddu atani alkitaba mpeereddwa ekitabo ndi mukozi waja'alani nabiyya ate banfudde ndi nabbi naye yamala bagamba nti inni abdullah nze ndi muddu waani. Omuddu oba omukozi ewaka namwe mulina abakozi nnyini mwayina amateeka gaaleka alagidde ewaka ng'afuluma agenda ku dduuka gwe saala jangu ennyama eyo temugikwatako temukola ku soda wange saagala kuzanyira mu ntebe saala n'ensiŋŋaana akutte ku sooda oyo nsala ku ssente zo n'agenda ku dduuka.
omwana wawaka singa ava ku ssomero nga bamugobye school fees n'atuuka ewaka atuukira mu firiji omukozi amugamba mami yagambye tebakwata ku soda tonyumiza naawe onaayogera ebyo mwana wawaka era mami bwanadda n'asinga nanga soda anywedde n'abuuza nti ani yanywedde soda ne bamugamba nti awa mami ajja kusirika saaba kubanga saala yamunywedde akakanana ku musaala kabali kavuddeko mubitegeera ono muddu ono mwana wawaka bali kibagamba Allah nti nahnu abnaullah wa ahibbaahu fe twekola bye twagala tuli wa kitaffe mwe muli baddu mu sura eyitibwa Furqan okkirize nti Allah naawe akumanyinga muddu takumanyinga mu kirala wano Musa akumanyinga mupakasi we yaleeta ebitendo 7 ng'omuntu anaakola ebintu byagenda muwejjana n'aleeta amazambi 6 nga n'akola agagenda muwoja yagamba wa ibadur rahmanu alladhina yamshuna ala al-ardi hauna omuddu wange mu nsi bw'aba atambula in a polite way tabamuka tazimba tagaziwa wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bwatuuka ku bantu nga baleekaana bawuggana beejerega beevuma anze baga mugamba ki neyegendera tayagala kuwuliza bigambo byabwe na kubibeeramu naye ayinza obyogera qalu salama yateekayo kitono anze bawa salaamu neyegendera muwulira bulungi walladhina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyama bwagera abantu beebase mu kireeyo yagoloka asaale ayogeraganyeko nange akuwa bitendo bya muddu wa ibadur rahman abaddu bange ab'omusaasiza abo abali mu nsi bino byebakola n'abimensioninga asibye njagala naye olabye mu statement bwakwisa omuddu ibadu bwe tuba tusaalira ng'omuddu gw'osaalira mukwano gwo nza kuba mwasoma mwembi mwaliko ku kyalo bavubuka mwembi mwayiggako akasente South Africa ne bigaana babiri mwemanyi nnyo era taata we talina kyakola tamumaze mubuuza Majidu omugambye nga nawe bakumanyi newaabwe singa bakulonda osaalira oyo gw'omanyi ng'omanyi bino by'okusaalira olangirira n'obagamba tugenda kukoza takbiira 5 olwaleero nogwensaalira mukwano gwange bw'oba ate oli kafulu n'obaga tugakosa 7 muntegeera nezo tumuzuulyako ndowooza naye mwezo ze muwulire nnyingi mwalimu eno giwulire omuddu bw'aba gwaliko mukwano gwe nnyo nga yandyagadde okubaako byaloopewa Allah ebyenjawulo ku muddu ono agamba Allah ebigambo bino ya Rabb omulezi waffe atulunda mwene ensi hadha abduk ono gwensaalira mudduwo era y'omu mu baddu ababadde babeera mu nsi ibn abduk abadde azaalibwa omusajja nga n'omusajja oyo muddu mu baddu bo ibn imamik omukyala abadde amuzaala abadde muzaana mu bazaana bewateeka mu nsi kharajat min rawhi duniya olwaleero obulamu bw'ensi abutadde azzeeyo gy'oli wama hiya laqihi byonna bye watereka ebiri eyo gw'obimanyi asbaha fakiran ila rahmatika akeeseza nga mwetaavu takyesobola ayagala kumusaasira wa anta ghaniyun min adhabik Allah nkakasa bulungi teri mugagga abonereza kutuuka نمغانت اللهم انت مؤاخذ بناصية كل مخلوق Allah buli kitonde ekiri mu nsi akawompo kaakyo okakutte mukono gwo bwoti gw'otutta faqada alaina hukmak okulamula ku bitonde kwaggwe ekyo tukimanyi n'oleta takbiira
naye olaba ekitonde kino olwokuba kikwano kyo bw'omaze okyanjulewo agaa nti hadha abduk nsaalira omuddu wo ibnu abduk adde azaalibwa omusajja mu baddu bo ibnu imamik abadde alina omukyala muzaana mu bazaana bo. Lwaki ekitonde kino kyanjuddeyo nti muddu nga ne Allah kimanyi nti muddu obuddu ekyekweseemu Allah ekituyisa abaddu atumentioninga nnyo nga tuyita baddu kabonero akalaga nti mwene ensi toyina kyosobola kukola nga tumaze kwebuuza ku mukamaawo. Ng'era bw'olaba omwana ewaka omukozi bwe bamubikira ewaabwe bw'atajjaawo kigere nga tamaze kukuba ku dduuka, mami wakatufiiriddwa, oh sorry nja kuwa sente ekyogende, olaba bw'alipootinze alina obwetaavu bw'ayagala ewa mukamaawe. Singa avaawo nga tiyayogedde ayinza omugoba, kati ate nannyini ggulu wano ayinza okukugoba wano n'akugobera mu ttaka, aga nkwagala mu ttaka awo. Ono mami ayinza okukugoba n'ofuna omulimu ewalala. Omukozi ono atya mukamaawe n'abalunda ente tasobola zeeka ku ttale. Mugagga ono ayinza okukunoonya n'akusiba. Olaba bw'otidde obutabaako kyokola kyonna kuleka amateeka ga Allah wantu ga Allah wange ayinza okunyiiga, nga buli kyogenda okukola kyonna siteepu zonna omala mugamba. Omwana ono agenda kufumbirwa, maama w'abaana ayanjudde mu ddiiro, n'obabuuza nti yo mwami waawa bamuzaala wa, ajje yeeyogerere, ajja lavaayo gye weeyogerere. Mami nabadde ebigambye byonna, please jangu weeyogerere. Mami saakunnyonnyodde. Naga sorry hajo n'atusonyiwa, mwana yabiŋŋambye awo nga tubikwatagana bulungi, naye siffe tusoose. Sitidde nnyo kyanjula nti kirawo kyamaanyi, naye siffe tusoose. Yafunye omuvubuka awo mbu dokita weeyo mulago, bagenda Germany, si musiraamu mulokole, naye agambye nti bw'oba okusaba kwe kuyiseemu akuwa emitwalo egyo egya $, zampaddeko 2 era naziridde dda. Era badde agambye nti embaga ejja kubeera ku Afrikana, ate akuwadde offer bagenda kukuwa box za kasolaga binamu ago, agalina ezo ssente zizo. Kasolaga zamumanyi wangi birali aliwa ebya bikaluyo mu yabigonza ajala ali awo, mama wali wano, mama we mukambwe numuzi. Omanya abakazi abo basiraamu ne bwe mulaba naggula ku olutalo ku bitonde ebyo. Nyina dokita wange yali asomesa embaala eyo, yafa musajja mu Pakistan, yalina ekitabo nga kiriko omutwe ogugamba obwerinde abasajja bwe bayina okwekwatako okuwona ebitonde ebikyala, obwerinde. N'aleeta ensonga zinga 75, naye bukyanga nsomesa ku bitonde ebyo n'akasomesa ku nsonga 3, just nsonga meka ate ekitabo ekyo nkiina. Naye mu statement yeemu yagamba nti omukazi okumanya kikemo mu bikemo mwene ensi, omukazi ayinza okuvuma n'otegeera nti yabadde anvuma nga wayisewo wiiki emu, komukategedde. Ayinza okukuvumira mu bantu ba mu baana n'okitegeera nti baali banvuma nga wayisewo wiiki egi. Oli dokita yali yansasa nnyo, yagamba Allah n'amala akugerera nga akasente katono, kati ate omukyala ng'ayinamu muwogo. Yagamba nti oba olumu osiŋŋaana ewaka enva nga nnungi nga yataddemu, ng'enjala ekkalanga naye ng'ate akereyo okujjula. Naye wuuba ewaka tebannagijjula, naye weewuuba tebannagijjula, gy'otaaguze. Kati n'owulya ng'enyambufu eganye n'ogamba naye kantuule wano, naye aleme kunnumya bw'atyo. Tomugamba otyo byogera. Kati n'otula mu ntebe bw'oti. Ne zimuleeta, yaguze enkoko, mmere ya mulembe nyeri $7,000. Kigambo kyasooka okukubawo nga yakatuuka, atuuka abuuza abaana, mwajjudde? Mami twalinze ggwe mbagulire emmere
nobajjulira mbajjulire dalawusi mu ntebe gy'oli ekyo ekigambo si ky'abaana bakiweereza ggwe n'osirika badulira n'agijjula n'akuwa n'ekitiibwa n'akuwa omutwe gw'engege n'ogamba ate awo mpaddemu ekitiibwa omutwe gwawoomye kasupu kaweddewo kati osumwasumwa ogamba okona kawalako mungambira nyongeremu supu abadde amukuteeramu gwe tono tobiriiko olowooza byakusaaga saafumbye ennyanja mumpulira naye ngaera amukuwadde mujjukire omutwe gulina amagumba mangi balina okulya bonna bamalewo bafulume osigalewo ki tabana bagenze okyalya mutwego okyalya mutwego bwekomba bwogira owoomerwa byotaaguze omwana n'amuyita ebwe namugamba nti ajala jangu wano genda ompeze sabbuuni wali wali kitaawo wali n'amazzi omwana abadde akutuukako bw'ati n'akubawo ekigambo ekirala sowaani togijjuza amalusu dokita yagamba nti owulya ebigambo ebyo byakugambye ebyo nkukakasa biyinza okutwala witches oba emyezi eki nga lw'omutunuulira bootabanga bebagambye eggulo ontegedde ega nti awo akakayisiza wakuvumbidde mu magezi mu mbeera yakubuulirira tudde Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde ebikyala mbaka yagamba nti mbakuba olw'obwetoowaze n'obukakkamu Allah bwe yali alaba ng'omukyala ateeka okuwulira bba yagamba taba kutya nti okuvuunama kuba ku Allah yandiragidde omukyala avunnamire omusajja muwulira olw'ekigambo kye yawulira mu ggulu nga Allah alaamira omukyala ono okubeera wansi w'omusajja yaga nti okulaama n'okubuulirira nabbi kwe yakola mu ggulu ng'abuulirira ekitonde ekikyala natya nti singa okuvuunama tekuli ku Allah subhanahu wa ta'ala nali ŋŋenda kulagira omukyala avuunamire nga muki ontegedde n'agamba naye ekyo okiraba kyali kireetera omusajja okunywera n'okumanya nti alina obuyinza obusemba ku mukazi ono naye mbalayirira Allah nannyini eggulu ate yaawo omwami ku bbaawe ye ataawo asingako ku bitonde mukitegedde olaba Allah bwakubiriza ebitonde ebyo oba baana oba bakazi okubanga bagondera abakulu yagamba nti Allah ekyo ate ye asingawo ku ekyo lwaki yagamba nti huwa al-khaliqu al-mutaali ye yalina okumanya okusemba kino ekitonde yakikola na mukono gwe bwati ate gwe wakiraba bulabi nga bakizadde mutegedde nga twagala okulinnyamuko mu mazambi okuyingizanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu programu zaffe wa shukurika dhikiri erimu ekyokubiri yagaa nti Allah subhanahu wa ta'ala nkwatizeeko mbe nga nkwebaza bw'ogenda okukebera byonna ebiri ku muntu bisaana okwebaza buli budde so nga abantu bangi bafunye kapita entandikwa muddu n'amaliriza nga oluusi agaggawadde n'afunayo ente enzungu 2 olumu n'akamotoka n'abireeta nga zze kuwa muddu yamuwa kapito okwebaza naye ng'omuddu oyo omubuuza nti wali okoleddeyo Allah ekintu ekisowa miliyoni 10 atakikolanga naye asobodde okujjukira omugagga yamuwa kapito kati kambabuulire oba kambanyumize Allah ayina ebibye nga bw'obiteeka ku minzaani ne ssente tebimakinga ate nga byebituufu by'okwebaza buli ddakiika kambuwa omuntu obuli layiti mulaba al-lu'ab amalusu getukozesa mu kamwa aga amalusu tegaliiko magezi ga muntu gali mukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala
era galimu n'ebirungo bya miteeko ena yamanyi bwe yabitabula omuli enzyme amylase omuli ta'zil omuli ki ezo enzyme yamanyi bwe yazitabula olulimi luno okuba waggulu walesaana washafatain okwekuba waggulu ne wansi malusu ge gakola ekyo omuddu bw'aba ali mu kufa Allah gasooka okuyiwa lwaga nti haji olulimi luzitoye takyasobola kwogera etagaddua amazzolo Allah agayiye agamalusu ago ne bakusindika e London ne bakusindikawa tosobola kuddamu gafuna ila qiyam saa ago bw'ofunanga yakadde ng'oli free obadde ku dduuka bakasoma tobalaba mugambe nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ekyo kyokka ojjukidde malusu bw'aba omwana ono akutte sente n'ente n'ajja yeebaza omugagga yamuwa kapito imagine olw'ekyo ate ono agaba amalusu kubanga kapito ono ayinza okubanga waali malusu ne gabula nga ne bw'okwata essimu boogeraganyeko n'omugagga yakuwa sente agamutwale mu ddwaliro nga ne bona agenda mu India kikiwedde Allah akustopinze muntegedde amaziga ge mulaba mu maaso nolabako olumu akataami nga katambula nga waliwo omwana omu alaajana bamuwe ku ddagala waliwo eddagala bamuteekamu eri okufuna ku maziga naye ng'ateekamu akacupa ka 6,000 buli ssaawa 2 ate nga mwana wa ssomero nkakasa bulungi nti munnanzo wano mulina amaziga mu maaso naye kikwewuunyisa bw'owunzika bw'oti tigayiika ate bakubikira maamawo gavaayo ate nga kika ky'amazzi era gali mu liquid form nga baddiremu ako ekyo kika ky'amazzi era gali mu liquid form kuba kibayita liquid bintu by'amazzi naye bw'okola bw'oti n'oliganula tegayiika ne babika nnyo kunoba okoze bw'oti gavaayo ekyo bw'okirabanga ne bw'oba ovuga mu motoka just ng'ovuga mu motoka n'okijjukira n'olanga mu bwongo kizze mugambe nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir lwaki okireese ekigambo ekyo okireese ng'otidde nti waliwo abaddu abaliira mu kapiira ng'akapiira ako olwana akavaako agenda mu ntaana naye olwaliro Sonko okwata bw'oti muwogo ng'ozibirizza n'atagenda mu nnyindo n'ateeba akamwa era n'ogaaya n'omira ne wabawo abaddu nga takyakkirizibwa kuddamu kuteekayo mmere okuleka nga balina kuteeka mu kapiira ate egenda mu kapiira so no kasooli w'okumeketa mmere bannondemu kati kasooli obeere ku kitanda ng'omulowoozaako ate bamukukkiriza nandyagadde kasooli olina amagezi tunamuyisa mu kapiira leeta ogumiikiriza bagamba okugumiikiriza maze y'emyezi emeka bw'ojjukidde ekyo washukurika au fashakara la bakamwebaze wa husnu ibadatika tuli ku mutwe ogugamba ng'oyagala okulinnya mu mazambi lwana nnyo tandika okuteeka Allah mu ntambula zo naye mbagamba ne nabbi yakyogera n'agamba nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kyekyo ekisembayo agamba nti Allah nsaba onkwatizeeko onnyambe nga buli kyonna kye ŋŋenda okukola kikusanyusa alhusn ibada kullama yuhibbuhu Allah wa yarda kyekintu kyokola nga Allah yakikulagira okikole ng'akyagala ng'ate bw'okimala musiimu ku kyo kibayita ibada wa husn ibadatika nga Allah buli kye ŋŋenda okukola ekintu ekyo kisiima bw'oba oyagala akisiime noonya kaifiyatuha bakikola batya bane neewuunya nyina ebintu ebyensoma nenga ne banasama baliko kisimanyi bona agenda mu soiti wa Fatiri aye 19 Allah yalaga nga bamaze okuteeka omuntu mu ntaana programu egenda okuddako yonna eri wakati we ne bamalayika soiti Fatiri aye 19 era n'aleeta ebintu byali 5 byali 5
yabuza nti hali yastawi dhilli wal hulul mamulowooza ekintu ekiri abantu awali ekisiikirize n'ekintu ekiri musana nga kyebikudde bintu byenkanankana tiyasaba ansa so nga yajjanga kibuuzo yadatu listifahama hal nabuze ekyokubiri hali yastawi dhulmati wan nur mumulowooza ekitangala n'ekizikiza byebimu temukimanyi nti n'abaganda bagamba nti ebiyita ekiro omuddu wakuyitakawo nga mukulu wa twala eddala ng'ayambadde topi ng'ayina kyovulo wansi nga tomutegeddeekako nakku kubanga ekiri abantu bekola ebintu byebaagala nakuyitako wallahi n'agenda so sayidi naye tonawe omutegeera sayidi naayomba nnyo ku social media okwo erinnya eryo lyankwata naye nga simuinaako buzibu n'essula just ndireeta buleesi naye nga lulemberako sayidi ayomba bizibu aliyo London yaga nakola kisebo naye nga simuinaako tabu linnya just linzigira bujjizi era nsaba onsonyiwe sebo sayidi kati nabuze ekyokusatu mwe mulowooza ekintu ekyokya n'ekintu nga kinyogoga bintu byenkanankana bifaanagana naleeta ekyokuna hali yastawi al ahya wal amwat bannange mukakasa omufu n'omulamu bebamu osobola okugjamu omuddu awo waletiye ng'atudde awo n'atakuboggolera naye ate abafu mu baasi bababba nga tafudde nakola kyoyagala nakujja byagenda kati Allah abuuza mwe mulowooza abafu n'abalamu bebamu kiyazzaako kiwulire naga nti innaka lan tusmi'u man fil qubul eyo innaka eyo kaafu kati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad omuntu bw'amala okuyingira mu ntaana ne bw'oyaziina abatakyawulira era Muhammad tosobola kwogera gwe nawe oli nabbi ali mu ntaana n'awulira walakinna allaha yusmi'u man fil qubul nze ate Allah wammwe abali mu ntaana mbayita ne bagoloka era ntwogeraganya nabo wama anta illa nadhir gwokoma kubalamu banno bali tebakwatako bw'aba Allah eyo statement yagikola n'agigamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayezo ne bazibatera mu Qur'an era mweziri n'olabira ddala omusajja nga yasomera ddala nga w'e Madina ng'omuddu akutte ekitabo bamaze okuziika aleesa amazzi ayagala gayiira mufu era amugamba golokka namugamba al'ana ya'atika malakani muakkirani wenjogerera bamalayika bazze bali bameka fala yufzi'ani tibakutiisa bwe bakubuuza nti mani rabbuka baŋŋambire nti Allahu rabbi bwe bakubuuza nti wama diinuka bagambe kino bwe babuuza ku nabbi bagambe kino ebyo nabikusomesa ng'okyali mulamu tobyerabira ng'oli eyo wano Allah agobyewo Muhammad akusinga oluwarabu n'obwa nabbi oyo ayina n'obusobozi obuyimirira ku ntaana n'awuliriza bali mu mbeera ki era hadisi we ziri nnyingi nnyo nga ziraga lumu yajja ku ntaana z'abasajja ng'ebiwoobe ebiri omwo n'atuma mukwano gwayitibwa Miqdaadi aga agenda omumenyera ebiti bibiri ebiti obindeetere n'akwata ekiti ekimu n'akisimba kweno n'akwata ekyokubiri n'akisimba kweno ne bamubuuza nti n'abagamba nti ndaajanira Allah abaddu bano abali mu kulaajana Allah abakendeereze ku bibonerezo ebiti bino binaakalira obukoola buveeko kale banaatandikira awo mukawulidde oyinza okufuna chansi nga waliyo obudde bw'enkuba ekiti nkiyingira witches oyinza okufuna omukisa ng'omusana mungi nga bakikutaddeko leero ng'enkya ku mwenda kiba kiweddeko mubitegeera kati ye byeyawulira ebiriwa n'amenya emiti kubanga aliko ekitendo Allah kye yamuwa shafaatul adhma oyo awolereza buli ava mu bulamu obw'ensi ku lunaku lyagenda kuwolereza naawe alinawo essay yayimira bw'ati naga ndeetera ebiti n'asaba Allah babayimirizeemukko mpaka obukoola lubunaavaako interveye gyagaye bawumulemukko bw'aba Allah kwona omufu agenze mu ntaana mu ddakiika eyo Allah agobyewo kabwejungira oli
naga nti innaka eyo kaafu yoli lan tasmi'a ta'ul fa'ili tosobola kuwuliza man fil qabul agenze mu ntaana walakinna Allah naye atenza Allah wekyo nkisobola wama anta illa nadhir gwoyogera nabalamu nagoba woli kati omusajja jana ayogera ebigambo ebyo dhikri yenegama wa husnu ibadatika nsaba onkwatireko nga buli kyengenda okukola nkikola okya nga bw'okiragira mukategedde bwemba ngenda kuwasa nyina kuwasa mpasa eyo gye walagira bwemba ngenda kufumbiza nfumbiza nga bwe walagira bwengwako aya ng'egamba nti wama allamnahu shi'ira wama yambaghi la Muhammad sikuyigirizanga kuyimba era tukigwanira musiraamu kuyimba in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin kulane gye muwulira esoma bati bayimba kuba kutendereza Allah totawaananga okuyimba bw'aba yagaana oli omwana ono nteekeko endongo abantu bazinemu sinyiza Allah wa husnu ibadatika kanongoose omulimu gwe oba munaabitegeera obadde ogenze mu saaluuni eyala kujjako nviiri mwana kuuza aji naye kirevu nojjukira aya eri mu Isra nga Allah subhanahu wa ta'ala awaana abantu ba Musa abantu abo harru adhkanihim bateekawo ebyenyi byabwe lil adhkani sujjada Allah agamba ngenda okulengera ng'ebirevu byabwe bikonye wansi basaala omwononefu bwawulira ekigambo ekyo yalumba nabbi ng'alowooza nabbi tamanyi Luwarabu n'amugamba aya eyo gy'osomye mu suratu Isra Allah agambye lil adhkani Allah ategeeza bulevu kigambo dhakanu akalevu tagambye lihiya ebirevu ebimerako lwaki ogamba abantu nti Allah anyumirwa nnyo kola omuddu nga ataddewo ekyenyi kye n'ekirevu kye ng'avunamye lwaki olesa ekirevu okumanya yeri musajja muyivu allamahu shadidul quwa eyamusomesa ye Jibuliru yamwanukula ekigambo nga nayo bakikwanukula anso gitegeera yamugamba nti mu kuvuunama ebiyungo bye tuvuunamya wansi bimanyiddwa kaakati bw'oŋŋamba nti ntegedde bubi Allah ategeeza kalevu kano ke baba bavuunamyawo badde nsaba naawe okavuunamyewo nsaaliremu mukitegedde ebiyungo ebigenda wansi kyenyi ebiyungo ebigenda wansi gina emikono ebiri ebiyungo ebigenda wansi gegana amavivi abiri nebuno gundi ebibiri zino na bulungi kuyabalira omusanvu kiri ky'omusanvu nawe gwenteraawo ekyomunana ke kalevu okasimbewo bwoti nawe ovuname namugamba nti mbabuulire musajja ono kituufu huwa rasulullah mubaka waani bw'oba ogenze mu saaluuni kati mwana abuuza haja jjako kyonna naawe ng'omanya akawaayiro husnu ibadatika ibaada eno ey'okusala enviiri ogikosezza bw'oba osala enviiri olina okubuuza nabbi ono yawa magezi ki ku nviiri yagaana okusala obupaala owulira bulungi ako koolaba ng'endabirwamu osobola okweraba yagala mujja kulwala emitwe si kirungi layiti eyo kubamu nnyo kirwaza ki naga mulekengako obutono owulira bulungi oba mukuzeemuko nabagamba nze njagala enviiri zange nze nkuza ntolako katono yabanga n'ekiviiri kye nagamba ayagala alekeko obutono tumeera olwo tufuuyirira yagala tokkirizanga okuma fulaati ng'omudde oba akutuddemu bw'ati sobola okulaba ekyamugudde mu maaso muntegedde olaba mu kusala enviiri naye ibaada tega wa husnu ibadatika n'enkola gy'oyagala okukikolamu oyagala kukirongoosa Allah subhanahu wa ta'ala bw'ogulawo omulimu ogwo ogw'okubanga mu buli ensonga y'omwagalamu yagamba nti nze neereeta lubeerera nvaamu n'ensenguka n'embeera wooli lubeerera kullama askhata alayi nekisigala gy'oli kunnyiiza naye ng'okimanyi nze najja gwampitanga tukwagala nga muli kimu ompita navaamu n'enzija naye gy'okoma okujja gyendi nga luta nze ate nzijja gy'oli makkati ga luta
bw'ojja gyendi ng'enta ziri bbiri nze mbeera wooli olutalumu fa in da'awtu alayhi wonna wonjogererako nti onjagala nkwanukula. Mujjukira aya eyo bwe baabuuza nabbi twagala kwogeraganyako ne Allah yaaliwa awatuufu, ekyokulala kituufu atuwulira twogeraganyeko naye. Yeyenukula nabbi yamugamba atya? Wa idha salaka ibadi anni fa idha abaddu mpulire nga bakubuuza ku nze bagambe nti inni qaribu amniya bayi ndi waliwo nnyini ujibu da'wata da'i idha ekimbezaawo kumpi kwanukula ono kyasabye singa abeera ansabye idha da'ani singa abeera yagaba osembera wala gyali au sarrafa ashiyauka ila al-insan au al-makhluqi nga programu zo ezisinga omala kwekoona mu bitonde bado oyo inamu obwavu bukutemera gamba kwire haji nazo kumpayo milioni 5 nantaasa nga tomaze kwogeraganya n'oli nannyini eggulu gezo kuba simu ya haji ngegamba current switched off. Muntegedde yagamba buli lwotayagala nze mbeerewo ng'olina abantu b'oyitamu ntandika obbasembeza wala naawe nga wobaagadde tebaliiwo. Fa in shakakta alayya billayal au binnahal bwe wabaawo ekikunyize nga kikuguddeko mu bwangu shakakta kintu kikunyigiriza kizze mu kiro matumbi budde oba kizzaawo ng'ensi eraba fataqadduma alayhi yangu amangu osokojje gyendi. Be babbi bano bawulira ku luggi sawa 9 ez'ekiro nga tonnaba kutandika nduulu soko gambe subhanallah walhamdulillah okuba enduulu. Oyinza okukuba enduulu nga teri n'omu agenda kufulumayo. Bw'oyogedde ku ekyo noga subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala najjawuliza mangu omuntu wakakuba enduulu omulundi ogwo. Mukategedde awo yaga bonneesamba n'obanga programu zo nze sizibeeramu ng'olina b'osembeza abazisookamu buli lw'obeera baagala nange mbasembezaayo. Fa in ahbabtani amurru ilayhim bwonzikulako omukwano nga muli owulira onjagala mbere mu bintu byo mbalagira nti munjagalireko gundi. Bw'otanjagala ushiru lahu nnansi nange nkitunda mu bantu timumwagala oyo. Ekyo mukimanyi lumu mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti sahaba gye n'amubuuza nti mbuuliraayo ekintu ekisobola okunsembeza kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Namugamba nti wa'budu rabbaka wala tushriku bihi shay'a sinza Allah naye tomugattangako. Nagamba mbuuliraayo kintu kisobola okuntunda mu bantu nga ndi muganzi gye bali. N'agamba kolagana n'abantu fala tudlimu lahum tolyazaamanya bantu. Mu statement emu sahaba yabuuza nti mbuuliraayo ekintu kye nsobola okukola Allah nanjagala ng'ate bwe nkikola mwene ensi abantu banjagala. Namugamba izhidu fi dunya yuhibbuka Allah. Programu z'ensi tandiko zirinnya mukko oleme kubeera ku sayiti obudde buzibe tusali swala n'emu tandiko zirinnya nga bw'ogenda ku sayiti mbanyi oli esswala. Bw'obalansinga ebitabo ng'olaba nti omwaka guweddeko jamu omusolo gwa Mungu. Programu z'ensi tandiko zirinnya mukko leka kuvuga leka kuzimanyibaza abapangisa simanyi oyagala kuwasa mu kyotala ebintu bye bingi mu nsi ebimu birinnya mukko okomewo gyendi ngenda kukwagala. Naye oba oyagala ate abantu bano bakwagala ennyo al-igtina'uhu va ku bintu by'abantu. Tobba ttaka lya gundi, tobba mali ya gundi, towasa mukazi wa gundi, tokwana mwana wa gundi. Bantu bagenda kukwagala.
hadisi no yesembayo yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasoma ayagamba wama tashauna illa yasha Allah rabbul alamin wa qawluhu ta'ala inna Allaha yaf'alu ma yurid. Muzuda ayaz wama tashaun illa ayasha Allah rabbul alamin. Teri kisobola kutambula mwene ensi ne bwe mwakoze program ng'omwana afumbirwa ncha nga Allah si musanyufu, muba muli kumbaga kwennyini baga nti omugole afudde ayambala ekiteeteeyi ega toli kimusobola kukola nga mwangobamu n'enkikkiriza okutambula wabula mba nkiressera okwamba nkyagadde. Lwaki? Rabbul alamin, nze nnunda mbatambulirako buli kintu. Bweyamala yagamba nti inna Allaha yafalu ma yurid, yeewuunyisa Allah byayagala byakola. Ogenda ku mbaga bwoti bwe wakatuuka bwevvi enkuba nejjanga mbi ne bagamba nti emmere yonna ekonye ninga badde oyambadde essuti oyinza kulya nkoko mmere agisse. Obadde weetegeza onyonyi ogenda Makka ne bagamba nti visa tyafulumya eyo ninga wasuludde n'abantu. Inna Allaha yafalu ma yurid. Obadde bulijjo weekuniza tolya bulungi wala kuzimbira nnyoko, obadde wakagula ploti bwevvi natta nnyoko. Yafalu ma yurid. Obadde ogulubye n'omwana ebbanga wakawasa omukazi muzadde n'abalongo balenzaabo adaava mu ddwaliro bwevvi n'afuna accident, Allah natta omukazi n'abaana. Yafalu ma yurid. Kati kugamba nti oyo kumanya muzibu na buli byonna ebitambula ku bantu amala bisayininga, ekyo kiyite, ekyo tekiyita. Kati fattakullah wa'budu, muti Allah mumusinze. Oyo yensonga yaffe ye14 olwalo gitukomyeko ebadde egamba ng'oyagala okulinnya mu mazambi kkiriza Allah abeere mu nsonga zo, nga buli kyogenda okukola kyonna abeeramu. Oba ogenda kunaaba abeeramu, oba ogenda kukola ki abeeramu. Era onoonya buli kawaayiro nabimwe yamuleeteranga. Bonakikola n'amazambi gojja okulinnyamu. Mundi ogwayita nabagamba omusiraamu ono ayagala gundi kompyuta ye ne mundagaanisa nti mugenda kuwaako kimumuyambako. Ndowooza ensonga mwagikwataganyizza. Naam, mwagikwataganya. Kompyuta bakuwa sente, muyambeko muwe sente afune kompyuta kuba ekwata misomo gyammwe, ate emisomo egyo era giyamba mmwe. Kati obusimu obwo tebugira bulungi misomo, tugivaayo bulungi, giba girimu content nga si mulungi. Kati obeemu omuddu omu yeekolemu omulimo amuwe kompyuta oba mukwateko mu nsawo mumuyambeko. Tujja kukoma olwaleero, saba Allah abasiime era abaagale atumalire ffenna ebituyitira nga abatonde abitusonyiwe, ate bakadde baffe byajjulira mu bulamu obw'ensi nga tebakyasobola kwogera. Allah banguyize engendo zaabwe. Ebyenfuna ebibi bikyali mu ggwanga, Allah tusaba abitumalire abitereeze. Abakulembeze abongere emitima emirungi egitegeera abantu baabwe, Allah bakwatireko bibeetonze babituukirize. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa obutebenkevu mu nsi yaffe, atutasa abenkwe n'abannanfuusi, atuleeteza amaka gaffe, atuwa abaana abalongoofu, atutasa haramu ave mu maka gaffe atuyingirizemu halaali, ate muffe gwa najjulula amutwale ng'amusiimye. Tusaba Allah otukkeko amazambi ge twakulembeza okukola, ate okkirize emirimu gye twakulembera okukola gyonna ogiwandiike. Baganda baffe abagenze ku nnyumba yo ey'ekitiibwa bazze nga balamu, n'abatagendanga yo bawa obusobozi bagende ku nnyumba eyo. Allahumma la khairu illa khairuka wala sharru illa bika rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana la taj'alna fitnatan lil ladhina kafaru waghfir lana innaka antal azizul hakim rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.